Akulira okulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tangodoyi ategeeza nti mpaka omwogezi wa NRM agenda kwesimbawo nga tayise mu kamyufu ka kibiina. Ono ategeeza nti waliwo ebiyitingana nti omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina ki NRM Yoweri Museveni aliko abantu beyawanzeko eddusu okuvuganya ku bifo eby'enjawulo by'obukulembeze mu bakyala ku mitendera egy'enjawulo. Abatiisatiisa ba candidates balala don't come into elections lwakuba chairman wa party ayagala ono si ono. Chairman wa party tana kutuwandikira tana list fe tugenda ku elections. Electoral Commission party in a roadmap, about NRM on a roadmap, that there are NRM mobilizers from another wing who are actually threatening other women who are interested in positions that don't go in for it. We have been told by the chairman of the party to pick this one, not this one. I want to clear the air. There's no such order from the chairman of the party. Feel free to compete for what you want and go for it. Onategeeza nti ssemateeka w'ekibiina alambika bulungi emitendera egiyitwamu okufuna bendera y'ekibiina era gye girina okugobererwa. That the Electoral Commission of the party mandated to do elections release the roadmap. That is what we should follow. If there are any people saying to be handpicking people, that will cause us problems. Ono okwogera bino abadde musomo gw'akakiiko k'ebyokulonda okulambika ebibiina by'obufuzi ku nkola eneegobererwa mu kulonda kw'abakyala mu ggwanga lyonna. Ebibiina by'obufuzi birumiriza ekibiina ki NRM okola ng'effujjo mu kulonda era bigala akakiiko k'ebyokulonda ku luno kasitukire mu nsonga eno. Bwe mugenda wali mu kisaawe kyennyini awugenda okulaba abantu abalala nga bazze nga beekolera ebyabwe byennyini byakutiisatiisa byakukola ki naye ekyo kyekitugaana kwenyigira mu byokulonda kubanga ebyo ffe twabimanyi. Kati ffe kati tutandise kati okufeffetta buli memba omukyala wa FDC bwali yenyigire mu kulonda obukiiko bw'abakyala mu ggwanga lyonna. Naye nze nkunga abakyala bonna abali eyo mu ggwanga timwenyigire mu nsonga zino. Naffe abakyala tusobola mwenyigire mu kulonda kubanga eddoboozi lyaffe lisobola kuwulirwa nnyo nga ffe tuli mu bifo ebyo. Ssentebe wa Uganda Women Council Farida Kibowa akubiriza abakyala okwenyigira mu kulonda kuno mu mbeera yonna nti engeri yokka gye bayinza okwiddabulula. Tujja kuyita mu structures zaffe okutegeeza abakyala baffe ku byalo era ne Electoral Commission ya NRM ejja kutuyambako okunoonya ba flag bearer. Bagenda bafuna batya ekyo temukimbuuza kubanga buli party eteekateeka baaki baayo. Tuli beetegefu okubeera nga tufuna aba flag bearer mu mbeera yonna okulabika nga tuvuganya n'ebibiina ebirala. Naye ng'oli mukyala ng'oyagala okwesimbawo ku bukulembeze mu kyalo kyo tulina ebifo 5 omuli ssentebe ne omumyuka we mulimu secretary general n'ebirala n'ebifo 5 byosobola okuvuganyako ku kyalo. Kati abaana abalondeddwa 5 ku buli kyalo ate bajja okweyongerayo ku mutendera ogwokubiri kumuluka okukola kye tuyita parish council. Bw'oba teweetabye mu kulonda ku kyalo tojja kuba na mukisa gwetaba mu kulonda kumuluka oba kugombolola oba ku district. Amika ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza abakyala nti buno bwe budde bwe balina okwebbulula mu bukulembeze n'okulwanira eddembe lyabwe ng'abakyala. Njagala nnyo okukubiriza abakyala okweyunga mu kulonda kuno babeeremu bo bennyini mukyala ku mukyala mukyala ku mukyala kubanga bwe tutasobola ffe abakyala okwekunga okweyunga mu by'okufuga kw'ensi eno era tujja kubeera nga tuyimba oluyimba lwetuyimba bulijjo nti twasigala emabega. Okulonda kw'obukiiko bw'abakyala kutandika wiiki eno n'okwewandiisa kyokka okulonda kwakubaawo mwezi gujja. Robert Mwanje, BBSKATI, Gamboze.